Kale mwina ali kumkuta gwa deso okutwagala nnyo abali mu ggwanga Uganda tena mwali mutala mayanja mwali kubanga ate mutugobera kama tukwebaza kubanga obukeseza nga tukyali balamu wekitwala amatendo mwe mutukuvuja ng'olungamye Kristo Yesu mwana Katonda mwana tusabidde amina. Kale nagomezi zirumu wa musanvu 12 ate mwetano naku lwakubiri buza ku bantu balamuziza komena mwenabe kujja ku Misiri Hope wamune mikutu kyafe ejjenjawulo mbagaliza bamwita mwezi mujja oba mwaka byonna amanya akanyikedde. Kale naku lwaleero wali akatambi akale katambule nnyo ku mukutu ogwa TikTok n'emikutu emirala akalaga omusumba oba awantu awamu nagezaako ku tracking okutegeera sources ezimu ziraga side za Kenya kisinaba ku approvinga bulungi nti waliwo omusumba atunda omukka omutukuvu holy air so guli omukka nga wogugula kebaba biwedde ndowooza wabuli kibi kyoba nakyo mu mubiri kifuluma simanyi nakumanya engeri gye guba mutukuvu tubadde tumanyi nti amalwaliro gokka ge gatunda oxygen kati no namutunda kati ate n'omusumba yeegasse kubatunda omukka okuleka guno guli nakyo gwobwereere ewali embeera ng'oli mulwadde weetaagayo guli kukuyambeko omukolerere ongereko kati ono ye atunda akacupa guli mu kacupa oba katiini nga wokalabaawo ku screen atunda so bino ebiro bizibu ddala bino ebiro wotasome Bayibuli bino ebiro wotanonye Katonda personal level nova ku bulokole bwa gundi nti gundi nze tebogera ku musumba wange temumukwatako simanyi nze ono kwenfiira waki tofiira ku Yesu ati kati ndowooza ono alabika gwe balina okufiira ku nze gamba nfiira ku Yesu no matter what oba bamwogerako ki eba omusumba yeevulungula yamanyi tebinkwatako nze sira mwana wa muntu gwenkolereza nze ngenda ne pastange mugeyeena mugende mugende kakati ekyewunyisa nti guno omukka yaguteeseemu ebirungo gulimu ingredients ez'enjawulo era ng'ekintu kyonna olina olaga abantu nti nteekamu kino nteekamu kiri kacumbaali biki kakati mu birungo bye mulimu ebitundu 65 kubikola ku total percentage y'omukka oguli mu kacupa kali ebitundu 65 kwogwo omukka ogwo guva Yerusalemu yaguje Yerusalemu kibuga ekitukuvu ekya Mukama tokoleke yagenze n'agukuŋŋaanya nze simanyi naye nga ye akugamba ebitundu 65 Yerusalemu ani atayagalayo era atakyagala ng'ossa muka gwa Yerusalemu oba oyingira eggulu okyalina mulamu oyingira okyassa mpulira kati simanyi yapimisa ki baki okufuna ebyo ebitundu 65 teri amanyi teyakomaawo n'agana ku total population y'omukka oguli mu kabakuli ako kakuguza ebitundu 18 pulira ku buli 100 kwogwo omukka biva Nazaresi yabijana Nazaresi Tolani agambe Nazaresi wavayo kalungi Nasanairi kati wavuddeyo omukka bamugamba jangu agamba Yerusalemu waliyo kaki eyo waliyo kati yazuddeyo yajeyo omukka gwayo omutukuvu wagato gwe Yerusalemu agattako gwe Nazaresi ate bannange abantu lwaki tebaawone baba bagenda kuwona bwonyi ebyobwavu bwonna obwongobye teyakomyawo pulira n'agamba nedda percentage tennawera sinafuna kigero kirina kubeera 10 ku 10 mpulira ku nsi 10 n'omuggulu 10 n'agenda e Bethlehem yagenze Bethlehem n'ajjayo ebitundu 17 mu Buyudaaya buli 10
Engwe yanga yakoze omulimu. Yesu gye yazaalibwa. Bajja no yetaddemu transport. Yagenda gye yazaalibwa. N'agenda gye yakulira. Ne mu kibuga. N'agenda mu kibuga ekitukuvu. Ogumuka gwonna n'agukuŋŋaanya wamu mu kacupa. Pulira. Agutunda. Era kigufuula okuba mbu mutukuvu. Okusinziira ku gundi yaako. Okusinziira ku bibuga. N'ensi gye yagujje oba yagukutta atya. Mbadde yakwebuuza. Yakutte kiki ekyo? Yagenze na zibbaluuni. N'ensi. Mbadde mwewuunya atunda polote mu ggulu. Naye atonda nsuseeko. Ono atundamu kabalayiza. Simanyi na ngeri gyagukola. Naye yo kasobola wezirisa mu booti. Kaakati n'akuteramu extra. Yataddemu ka bonansi. Ebitundu 2 ku 10. Pulira. Guva mu desert. Mudungu. Bitundu 2. Kitegeeza ba buli ddungu ly'olina mu bulamu. Wokagira booti. Ligende bugenzi lisima. Wallahi. Mukama Katonda wange. Bino mu Katonda otanoonye Katonda. Wabadde wakabaga mako galubindi. Ow'omukka watuno. Teyakomyawo. Pulira. N'agamba atesya. Ebitundu 3 ku buli 10 guva Galiraaya. Galiraaya. Naye yatuuseeyo. Galiri. Yatuuseeyo najja ebitundu 3. Ati ogatagatamu. Omukka guli 105%. Nga yatukolerera extra. Guli beyond. Konkoshuwa. Ekuli kubuusabuusa. Kwegulamuko negena. Era naye. Mulokole. Bino byatubyogera. Byandabika nga biri fane. Naye kyenyawa okugamba. Buli bubonero bwa nkomerero. Kituufu ekyo. Omuntu akatandika okutunda omukka ate abantu ne bagula omukka ogwo. Mayina kyantu bagula. Akubula abantu bakoonoonya Katonda. Omuntu ekitekyerakamu simanyi kusoma Bayibuli, simanyi kusaba, simanyi kusiiba, tebaagala. Katonda agenda naleeta ekintu kye n'akugamba n'otasaba. Kino kikukola. Kino kigenda kukolera buli kyoyagala. Gufuna omukka gwo ate instruction sabi yatandika instruction. Kuliga amateeka n'obukogulizo. Emirundi egi ebiri. You sniff in the morning, no sniffing in the evening. Sniff kyeki mu Luganda. Oba nkite kunyizaako oba ku okwata akacupa kaagwo n'ogirawo oti. Kati kikolebwe tuti. Bana balade basenyiga ku kawoobu. Oba ng'omulwadde wa asima. Inhaler. Eyo. Ozisa munda. Kwanosika. N'oyingiza. Ate abadde aziira. N'oweweera. Buli wosika oti. Yerusalemu, Beselehemu, Galiraaya, Nazaresi, Eddungu, Galira. Katonda wange. Badage. Guno omulembe bajja naguguza. Omulajja kukola underwear ze, empale z'omunda ez'abakazi n'abasajja. Azitunde mu kyaki. Ate tusazigula. Anti gwe tosobola. Naye waliwo abazirwanira. Nti bagimpe. Ya mukisa. Empale. Mpulira. Tozaala. Omwami akunyooma. Akunyooma. Kugoba. Omukyala ayagala kunoba. Ine empale. Gwe gimugulire. Ajambale bwambazi. Tajja kunoba. Buli emu ya $10 10. Shirika naawe. Ntwalo nga 35 gye Uganda. Yagenze nazigula ku 15. Ate bilibili. Kusuubuza. Naga zino. Ntukuvu. Dala. Ate kikonyesa agula kwa white. Ati. Agula bulaka. Bulaka wa sitani. Agula white. Agula white. Bulogu. Pereketa. Babu ebiri. Obetano. Nabuleta. Kolite. Kaguze 5. Enda Katonda emitwala 5. Amagoba namweji. Mwetano. Takugatoba nakamu. Winogulanga busasa. Kati wedugalo ogenda kubeerera oziveeko. Wina zirize esonyiwe. Oli mu kununula maka. Tosuulirira maka. Beeranga nezi. Nya. Kati nya kwa 5 milioni ezi. 2.
kati wafuna abantu benga 15 abagagawadde okanya kujambala ekituka nakudda mu bituli nga emigere gyo kyafuna ati nkomenenga munange pale ngate zikola abo katigula akalega kati empale nze sonyiwe akalega kyaka wasobezza zile mu kulega walio gisulamu nate asisi gistodama eyo ntukuvu ina kusula n'obutukuvu ate egadinga emyoyo emibi obutanye mukama gwe wetutuuse wano agafere bagenda guza abantu ebintu bagobya abantu kusa ate ekyekikolwa kikugoba Katonda nolema okutunula Kristo nodda mu kutunulira ki ebintu obuntu ekitonde kye yatonda nodda okutunulira ekyo ate nekira nti kikukonya nokona mu nsi eyo mwe batosobola kusaba kyekituufu tosobola kusaba oba weesiga kiri kati osanga w'amazzi geyeesiga osanga w'amafuta tosobola beerawo nga tagalina newatasaba nti gamatukuvu pasita yagasabira ate esala ya pasita egaana pulira akanyagulagule waka wogenda banagula sikulapu w'obukebe plastic nga bakiyoola nefunamu kilo 15 ez'obucupa era obo bakoledde kakati bannaaye ebinayo natu bibaleetera muyige ekituufu ow'okuyiga ajja kuyiga atayige omwana w'okubula ajja sigala nga wakubula naye nga tolimbibwa Kristo tebamugattako kintu kyonna ekituufu so nsomereko Timoseewo ekyokubiri 3:16 tulabe Timoseewo kyatugamba Timoseewo n'atugamba bw'ati ekyokubiri 3:16 lugamba buluti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okwenenyanga olw'okwetegerezanga n'olw'okubuulira okuli mu butuukirivu oluzungu ekijjayo bulungi esooka osome the English one abaja fees era kaka ne wendi tubadde tumaze okugira kakati awo Uganda teyakijjayo bulungi gali blessed era kati anakasoma je kama kitegeeza byo kaba bwe katyo 3:16 all scripture is given by inspiration of God kasome NIV gamati all scripture is God breathed kitegeera ekiga breathed kitegeeza mukka mu lubeera eberye Mukama n'afuuwa omukka muki Adam n'afuuka living being omuntu omulamu wali ali soul yes kati amaze okwaso najja n'agifuwamu ki manya yali akoze omubiri najja n'agufuwamu omukka negufuuka living being yes kitegeeza omukka gwa Katonda mulamu omukka gwa Katonda kyekigambo kye okitegedde kati oli oyo yatudde wali n'agamba Katonda ngenda bakwatira guno omukka Katonda abanga ali kubulithinga munda buli wogusikawo oti nti ossa Katonda mwereere buli ekyafa mugwe you're going to become a living being business maka ministry byonna kimu gwe sabusawo n'abasoma bagula okugula ki living omukka ogwo engiro ono bantu bagula naye byonna bagula because abantu basomeseddwa abantu bategedde Kristo yaani kyekituufu kasita otegeera Kristo yaani tosobola kugula bintu ebyo naawe era tosobola baba Bayibuli tugamba teri linnya liwonya mu nsi mu ggulu ne wansi w'ensi okuleka Kristo Yesu kyeyava yaggulumizibwa ennyo okusukkuluma ebintu byonna ali waggulu ogwo omukka gwe batunda naye kankubuuza ekibuuzo oyo yakoze ogwo omukka ekitegeeza guno gwa Katonda yaguvuddeko andi guno guyinza okuba tegukukolera guno guli gwa Yerusaalemi mutukuvu mutukuvu gumanye ekitegeeza okubeera n'omutukuvu mu ggwe ekintu kyamaanyi abanga akugamba gwe guno Katonda gwassa
nti Katonda assa guno nawe girose ku bwa Katonda tekawo buteesi buli we gunakuyingira guti Katonda ng'ayingira byonna ebibadde bifudde bigakutereera so Pawulo agamba nti ebyandikibwa byonna byawandikibwa okuluŋŋamizibwa God breathed nti yafuwa omuka kwabo abaabiwandiika we mwoyo we ne baluŋŋamizibwa kuwandika ekigambo ekyo kitegeeza ekigambo ekyo kijjudde obulamu wekiri kijjudde omukka gwa Katonda teweetaaga kugula gwa mu bukebe oguva Yerusaalemu oguva simanyi Galili oguvaawa weetaaga omukka ogw'obulamu nga kyekigambo kya Katonda kyekigenda okuinstructinga kyekigenda okucollectinga kyekigenda okurebukinga kyekigenda okukola buli kimu mu bulamu bwo nga tewali kirala kye weetaaga kituufu nnyo waliwo embeera ekalubye ng'ekigambo kijja bw'atayogera Mukama Katonda wenenye ng'ekigambo kijja siibako ekigambo kijja kola kino bulamu nga buli w'okigondera obulamu nga butandika okuba nga bujja mu ggwe ogenze n'ayogera ebigambo ebyo nengwamu ku tooki ku baana ba Katonda abaleero abalokole nayo bebabaankubuulire abantu people don't love God bamuvaako abantu tebaagala Katonda bamwagalako bintu naye that love nti no matter oba alina kyampadde oba talina kyampadde nze mwagala okutaliko kakwakulizo oba azzeemu saala zange oba tazizzeemu nja sigala mwagala oba nnyambye oba tannyambye mwagala asigala Katonda aba abantu mutuuka ku eryo level kubawala kuba abantu bamwogerera ki mbuba musezi oba ali abantu nange kandye tujja kulya babiri yakiri oba alina embaliga oba talina nange oba azaala oba tazaala gwenjagala ngenda n'oyo wubanga tulina determination eyo ku bantu bannaffe tekisingawooko eri Katonda bannange naye mbeera wejja nomugaa gundi naye manyi ogenda kunnyamba n'ebintu byombu wait patiently ebya Daudi I waited patiently upon the Lord he answered me delivered him from all my enemies anze njagala kati omusajja manja njagala kati pasente express no time kanagamba linda butojja kukusika alukakana nomuleke ekyange ebiki ayogere byonna nze mufuga nze mukwatako emitima gy'abakabaka giri mu ngalo ze manyi n'enviri eziri ku mutwe gwe kakati kiki uli wange tasobola bweguma ati olema otumu kyekigambo kyenkugamba newankubadde oyita muliro siikulekenga ojja kuyitamu ajja kukubanja ajja kukuvuma ajja kwogera ebigambo byonna naye sijja kukulekerera n'abeeranga naawe sijja kukuleka pulira kati watu Katonda wayogera bwe bulamu bw'olina okussa ekigambo kya Katonda kiramu kikozi kitaala kyabwojobu bubiri kiramu ekintu ekiramu kitegeeza kissa ekigambo kya Katonda kissa kirina omukka buli wokkiriza ne kiyingira mu ggwe buli omukka ogw'obulamu ensulo ez'obulamu zitandika okuba nga zikulukuta nekati okubyamu akabaana nyingalandiro ntiazokonkona ogenda okwatirawo kafaliso edogera kacupa kobu ojala nti bakugamba lawaŋŋamba ebiri naye kulongera kuwakola erina kuba bandiwe anyongere muggo sente kugamba kakebe sente andirodi wamulabi kumerawo kayinza okazendo tekasobola kweyamba kulira
So bino ebiro muganda wange bya tabu abantu bagenda baguza ebintu abantu bagenda okujja ne doctrines naye bankubulire okutegeera nti ate bakisabika ebyawandiikibwa kijja kiri covered kati kikwetaagisa okubanga wafuna foundation omusingi ogw'okuyigirizibwa awo osobola otegeera naye obanga tewafuna biragamba omusajja byakola biri mu bayibuli bya Bible bibiri ku mwali sajja ajja kuguza ejjinja ekitegeeza ekisinga otusumbuwa oba okusumbwa abaana ba Katonda musingi kubanga obulwa omusingi ignorance ngajja ate kati ekizibu kyekyo nti amakanisa g'ebiro bino ate galina budde bwa kusomesa naawe balina bya receive tuzimbe kanisa esinga mu nsi yonna kole radio kole tv ebyo bibalimu naye mbu kanisa yeweyo okuyigiriza omulokole oba omukkiriza kiki kyali mu bwakabaka kyateekeddwa okukola ani katonda we amutegeera atya ayogera naye atya awulira atya eddoboozi lye ebyo kanisa ntono ezibikola kubanga onatandika okuba nga obasomesa ebyo abamu bamanyi nti wonna basomesa ebyo tolakuddamu basaba sente ez'ekisiru bakkirize bajja kuba balabuse anti kati olina okuba nga they are dependent to you on you bajje bakuguleko saala yani gwe kabona batuuse eri awe neti tebakumanyi tebo bakimanyi ebyo byokola babimanyi muggulu anti balina okujja musumba kino siga musumba kino siga musumba kiri siga mwami andi bubi mujja wange kati webanaakusomesa n'otegeera ala agenda kugamba disiga ebyekisiga tebagamba kukukola buli kaseera tusiga busizi ani wosiga ate bwosiga oddayo nga byafudde ukasejjera lukakata mabalidde tebukkiriza kumera ayikola bagamba kati oba aseze kilo emu leta nnya amakungula gabe manene anti abasigira mu bulumi bakungulira mu bugi balijja n'ebinywa nga baseka bakuleetera ebyawandiikibwa ng'olabira ddala bituufu so foundation omusingi kikulu era mulokole noonya ekkanisa egenda okukumentalinga ekkanisa egenda okuyamba otegeere kikyoli naye bino ebyokubuukabuukako ku sande ne muddayo ebyo bigakuyamba ogenda kufa nga totegedde kikyoli mu bwakabaka oba kiki walina okubeera kitegedde waliwo okukugamba nti ogeragera mu gulu fayiri naye ate nawano waliwo emirimu gyolina okukola otuuke eri amazima ngaoli empute buli kyebakuteekamu kyonna wakidirivalinga naye bangimu omugenda kuddayo ne tasks obuvunanyizibwa bwonna bwe babawa nga tewabukola si nti tewayagala but tewafuna musingi kwezuula kikyoteekeddwa kuba nga okola so munoonye kanisa weezito munoonye samoni weezito munoonye abantu we bati abagenda okubayamba okwezuula kikyoli si muntu agenda okuba okufuula omusibe gyali obeere dependant omuntu omutuufu alina okulaga we kyokka n'akuta alina abalala naawe n'ogera n'ofuna abalala kyekyo yesu kyayogera mu Matayo 28 getukufula abantu abayigirizwa era kati gwe gwennyini niwe bakuwa ekitooko kibuli egiri tosobola owulidde ku bitooka enjiri emwanyi zonna ezo mapapaali nagabuulira wemutasankota mbatema butemi mubadde balabe balungi nnyo namunade batugoberera by the way abooluganda tuzuukuke manyi tujja mu maaso ga kamera ne tubagamba ebigambo nemulowooza nti birifu granted naye kiddayo gy'oli nga gwe omuntu person Katonda agenda kubuuza ziyu person tajja kuyita nze oba tajja kuyita
kati gwe ddayo wezuule ne Katonda kama bampera manyi bya tulina enjiri yayonooneka kati bantu bagala nnyo nzije omuntu ajja n'atandika egundu ebyo bye baagala naye okubagamba mazima obeeremu ebyo buli wojja obeeremu ebyo buli bakola bakubuuza ate egundu yobeera guli olu spirit ati kati n'obuzibu bwe buno ate tukutta abantu ntibafuula omwoyo omutukuvu ogundi kayogedde oyo kituufu nogamba laba banaye zimba enkolagana ne Mukama Katonda kitegedde niwe mba nina kyekugambye noba pasita alina kyakugambye gendakewo wa Katonda obuze omwoyo wa Mukama kamange ekintu ekyo sikitegedde bulungi kintu ekyo kituufu oba si kituufu ekiba kituufu nyongera okukimbikulira ekigambo ekyo nyongera okukitegeera naye gwe kasita okiwulira ku muntu weefuula nga akimanyi ate munange oleta samuninga gwalinga ayogera oyo gundi ali wati abakakole badda okakasa nzaku bijje ku nze naye nga naye alina gwe yawulira gwe yabijjako kati bw'obulwadde obulumya ekkanisa kati ne buleeta ignorance awo ne buleeta hatred okitegedde ne divide and rule tesani gyakozesa so twetereze ekyekugamba obulokozi buli person it's between you and God ebyo bikerere byolimu mbuze nfiira ku gundi ebbanga lyomala ng'ogamba gundi yali waati because for your personal gain okitegedde olina obuvunanyizibwa bwo ng'omuntu teri Katonda gwe yayita kubeera ku gundi yekka Katonda wewaza okuwa message yali biuku naye togabeera okupakapaka olina okuzimba abantu luwejja mu kamera the people following you abantu abo otabayamba n'obateekateeka n'obabuya amazima gwe nojjanga kubafiidinga ojja kukomekereza ate nga oluusi oyozeza n'oteeka mu ttaka oluusi olaba wali bano abantu abapasa gundi alwati gundi yagwa abo bwe nasanga ngamba yali awuliza njiri y'omusumba oyo eyedda njiri yali nnungi kati mune najja nagajja kogasiya omusajja agwa dda kuliriza mugamba yagwa naye eno enjiri yadda njiri erimu obulamu nisitunulidde current man nze ndiko oligino era zesimula eno enjiri gyempuliriza siraba bino byemwogera nze yina kyeri kunkolamu kitegedde kakati oba alina byayogera ebitakwatagana ebyo sibiwuliriza naye nze eno gyayogedde ney'emyaka emabega erimu obulamu ngiwulira era kyenkozeemu abairo nyumiza tebinkwatako mugamba owulidde mu discouraging abantu n'ekigambo ekyali muyambye buli akuba omuntu yasesetuka mu mwaka guno enjiri emabega mutoddamu namuwuliriza kwegamba otutte ekifo ky'obwajjaaji toddamu namuwuliriza muveeko n'owulira enjiri nga eringa ekkomakolwa kuba kiri kye baakugamba ng'ojjako muganda wange work out your own salvation with the fear and trembling olwo obulokozi bwo wakati mu kutya ne mu kukankana okwa Katonda si kwa sitaani twagaza olunaku olungi era bulungi ate era